Okusinziira ku nteekateeka ya munnakibiina kino akikwatidde bendera ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde wakusookera Bulange okuva ku kitebe ky'ekibiina Kavule. Kyokka okutuuka e Bulange embeera ebadde yakatubagiro ng'azina n'ow'enkufu anti enguudo ezisinga ezituuka mu kifo kino zibadde ziggaddwa. Mu kutuuka kwaffe e Bulange tubadde twateeseteese kuyita mu kkubo eriva e Mengo ku ddwaliro tusalemu busazi, kyokka wano tusanze abasirikale bali ebunguludde edda lyonna naffe ne tugezaako okudda awalala. Ku kkubo eriweta ku kizimbe ky'amasengere tewali mmotoka yonna ebadde ekkirizibwa kusala era bonna babadde balina kuserengeta kwolekera Lubaga Road wakati mu kulungamizibwa abakuumaddembe. Olutegeeredde nti ebintu byatabuse dda ye Wankaki wa Bulange anti akasiriikirira akabaddewo kabadde tekalabwangako. Oluguudo lwa Kabakanjagala lwonna lubadde lukalu bwe kalu okuleka abakuumaddembe bokka ababadde baluteevuunyirako. Wano nno olutegeeredde nti omubaka wa Mukono Betty Nambooze ebibye bibadde byabizze dda anti obwedda amaziga gamuyitamu olw'omuntu gwe badde atambula naye abadde akwatiddwa abakuumaddembe. Ku ngalabi ya Kabaka mmotoka z'abakuumaddembe zibadde zasimbye dda ng'ekkubo lirimu lyokka erikkirizibwa okuyisa mmotoka era wano nnyingi zirabiddwako nga ziri mu kalippagano. Ebusukka-kkubo wabaddeyo abavubuka batonotono ababadde balinze Kyagulanyi wakati mu bweraliikirivu nti ssaawa yonna bayinza okuyolebwa poliisi era bano babadde bayimba ennyimba entonotono ezisuusuuta omuntu waabwe ng'eno bwe bakukkuluma. Bajja bayiye ebyokulwanyisa ogamba tugenda mu lutalo naye ate ffe twasalawo tugenda fane Kyagulanyi wonna wonna wanaaba. Oluguudo lwonna olwa Lubaga lubadde lukwatiridde ebidduka era waliwo akaseera we lutuuse nga ne pikipiki tezikyasala. Wano ab'ebidduka batandise okwogerera poliisi ebisongovu okubalemesa okukola emirimu gyabwe olw'okuggala amakubo. Kitegeeza ki ekiri mu ggwanga ni mu lutalo okuona bakujja abantu bakwagala kola ekiddako baze basooka mu buyinza bawoza ndi bali mu buyinza bajja n'emundu bawoza ndi mundu asobola ngikwata katumazeeko emirembe mundu ali mukola bibi ate waggula okunya makubo. Nawe bikusobedde? Nange ebisobedde sina nawe mpita bakwasibe bamwakwate kugano amawulire bagendedde ku kavuyo. Bazeeko emirembe essaawa 3 eziziggawo ogenda bakutuuza bakutuuza. Mu ngeri y'okwewaayo waliwo omusajja mukulu ono abadde omugoba wa bodaboda abadde ayambadde ovula enjeru ategeezezza nga pikipiki ye bwe yagifuula ambulance etambuza buli mulwadde wa Nuupu singa aba afunidde obuzibu ng'awenja akalulu. Nagakola ku byobulamu nzize buli mulwadde yenna nga muwagizi wa Kyagulanyi ambulance ino yabwerere totekamu mafuta wadde nusu bibiri ate yabyayipigwe twaliro gyoyaga gye tugenda. Waliwo ne wa bodaboda omulala abadde ayambadde galubindi ng'asibyeko bendera n'alutegeeza nga ye Uganda empya bwe yatandise dda okugirengera. Uganda empya nze njiraba bwe temunalaba Uganda mpya musubwa. Nga tuvudde wano tukunumbye mpolampola okwolekera eridde Kabuusu eno abavubuka ba Kyagulanyi babadde batandise dda okuŋŋaana nga basimbye lwakasota okutuuka ku kisaawe ekya Wankulukuku awabadde olukuŋŋaana. Kyokka babadde bamulindiridde ku kkubo babadde balina okubuusabuusa obanga ddala we bamulindidde wagenda okuyita. Zibadde teziri busa motoka zavuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe South Fred Nyanzi ne ziyitawo nga kino kye kibagumiza nti essaawa yonna omwagalwa waabwe ajja. Wano nno abakuumaddembe babadde bakendezezza ku busungu era abawagizi ba Kyagulanyi beeyiye mu kkubo nga bamulinda era naye taludde n'atuuka wamma essanyu ne libula okubatta. Ngali wamu neyeesimbyewo okuvuganya ku kifo kya Lubaga South Eugenia Nasolo Kyagulanyi alabiddwako nga musanyufu bya nsusso era obwedde omukono gukutte bendera y'eggwanga teguwummula olw'okuwubira kwabo ababadde bamulinze dda. Mu kkubo mwabadde ayita mu bitundu bya Ssembuule bangi basaza amagezi butya bwabadde tayinza kuyita mu kkubo lyabwe nga tebamulabyeko. Okwetooloola ekisaawe ky'e Wankulukuku awabadde olukuŋŋaana abantu babadde bateevuunya buteevuunya n'abakuumaddembe nga bwe bakola ogwabwe. Ono ne waliwo omusajja abadde yeenaanisa omugoba nswera agudde mu basirikale ne bamuwalaawala okumuzza ebbali w'ekkubo.
Ono ayisiddwamu empya ez'amangu era ekidiridde kubadde kumuyingiza kabanga lya poliisi ebiddiridde naffe tetubitegedde. Waliwo ebizimbe ebitanaggwa okuliraana ekisaawe kya Wankulukuku abantu balabiddwako nga babyewaaniseeko waggulu okusobola okulaba ku mwagalwa waabwe. Abalala babadde bewanikidde ddala ku busolya bw'ennyumba ez'enjawulo ng'engatto zaabwe baziressaawo banaaziraba amadda. Okuva e Wankulukuku okwolekera olw'ennamuŋŋoona mu Lubaga North, poliisi eyanguye mangu okugema abawagizi ba Kyagulanyi okumuwerekerako era kyekoze kubadde kubakubamu mukka gubalagala. Omukka gukubiddwa okuviira ddala Wankulukuku ku kisaawe okutuukira ddala ku nkulungo y'e Kabuusu era wano teri muwagizi wa Kyagulanyi yenna alabiddwako ng'asala ekkubo. Okuva e Kabuusu ayisiddwa Nateete wuyo Obusega okutuuka ku luguudo lwa Northern Bypass, kyokka wano wonna poliisi ebadde egumbulula abawagizi ba Kyagulanyi ababadde babemberedde ku makubo nga bamulindirira. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.